Nsaba munshi yalingire video eno ku buli mwana wa people power gwe mumanyi nti tati antalo tati abiduduma otegere ekintu ekyo ngaye twakikola kwa ambassador wa America nga Museveni amulumbye ne muhozi nsaba tusuubula olutalo luno olutalo tulusuubule olutalo luno tulusuubule lubeere lwaffe tululwane luno otegere ekintu kino Museveni mbu bali ku ambassador wa Germany era bategese okwekalakasa ngenda kuzomwezi 5 abapiraawo mbulwachi ambassador wa Germany yeyingiza mu nsonga za Uganda piraawo tekikirira Uganda piraawo ekikirira family ya Museveni kakati fe bana Uganda bali oppressed aba matidde ensonga z'omusajja zino ziyakonyeeko n'akugamba human rights mulekerawo ziviolatinga era ekintu kino kyasise UN okusembererawo otegera nesembera ne mugamba seberi etteka togeza kubanga nakugambye UN it has come to stay egena kusigalawo either egenda kusigalawo under responsibility to protect oba sikyecho egenda kubeerawo nga mediator eri mediation is excellence Kyagulanyi yabagambyeko meaningful mediation UN kyegenda okukola kubanga kyalemye mu iPod kati either agenda bile kaba agenda mu mediation oba sikyecho egenda kubeerawo as responsibility to protect gwe muna Uganda wena sawe oyina immunity ya UN you are protected by the UN toda mukutya mu 7 tada mukutisa kubanga neteka lya badagala okutwaliyako mu court martial UN yamugambye togeza akati boba mulinze bulinzi kulaba chicha zako ne wana akikola gwogenda kubeera protected mugenda kulaba ne ku sanctioning azivuga bulijete mwaisonga sanction size mulinda kati mugenda kulaba kubanga nagambye no stage ba police makers bali mukulwanagana ne system Chovola wakati utalo mutandise okulaba direct luli badde balwanira munda nga byembalaka temubirabako kati balwana direct ne system ki dictatorship oba fake democracy kati ba police makers bebali mkwe kuba yensonga wachi mulaba muhozi ne ki government kyabwe echa family yabwe babadde balina okusinkana muhozi which is deep state then balwanagale nani ne ambassador wa America kakati fe banansi tugamba no lutalo tulusuubule tuluyingire mutugenda duyingira mututya mukole postanga muwana mwebaza ambassador wa Germany okutuyirawo omubiri kibalume paka ngenda kuzo mwezi 5 guzikire tugenda kuba tumaze tife banansi tumaze okulaga side yaffe Pilau te representing affe ngwe bakola ku ikapu ku mafuta naleta abana b'essomero ne bekalakasa naye mu already mwali mumaze okulaga ti amafuta muli ki kyekyo kati ne bimulema nakatana gasima pipeline tena bagendayo then ne tujja ku ambassador wa America ya mulema kati yesimbye muono naye tumuyimirira tumuyirewo omubiri tubalemese buli kye baagala Uganda yakufundamu otegere ekintu kino ono gwe beesibyeko bananga abantu bano basiru omuntu ono gwe baliko ekyo Kagame naye yakikola najja n'ekibalaga wano nga akikoze bakotinze Vienna Convention ne mukumala okukotinga Vienna Convention ate bagambye basazeeko military cooperation wakati wa Uganda ne Germany these are fools bano basiru ate balowooza nti basirwaza banna Uganda lwaki bakoze ekintu ekyo baagala kulaga banene ababakkiririzamu abagala okwesimbawo ku kaadi za NRM mwa atukyayimiridde naffe wetuli kubanga kalu kali kabasala ne kaadi bazegabira bwegabizi teri yazesimbako kati batekawo bufight eno balwanyi basika attention mu kaadi zabwe zikyatunda naye kaadi nyanya mvundu kaadi za NRM nyanya mvundu okitegera ekintu ekyo kati bagezaako kuwagawaga bano nti atukyayimiridde bana bazungu tewali kye bagenda tukola naye nga bagudde dda ki system kyagudde kasita kitandika okulwanagana ne police zomanya kigudde tekikyayina lugendo kati bana Uganda tugenda kukola event yeno mwe muli protest vote kalonda kakuma kanoonya kukabanja zezo events ezigenda osuula Museveni wetuvira mu luno olutalo system egenda kuba bagisibye emikono kakati tugenda kwambalagana naye nga musibye emikono okige kyekino kye nabagamba tugenda kujja nga tusindika busindise so kyembasaba tusubula olutalo nono ate ono Museveni obusiru bwe yesimbye ku Germany nakugamba bana abatano bagala kola +1 bagala teekawo Germany tolaba nti Kagame yepankira ku Belgium nemulaga nti kakati gwe katukwavuwaze ne bamugobe Congo Belgium kwa Belgium bamala okugoba diplomati waabwe n'ekitebe kyabwe ne bakifulumya baddabuzi wali Congo ne bagamba kakati abahutu tubakomyawo bamuweereza abahutu maje abo basirikale abali mu kudda mu ggwanga lya Rwanda abahutu abo basirikale bibabadde mu bibira bye Congo nga bye balwana kati bazzeeyo ate balina UN protection eyo UN protection gye bawadde abahutu nga bayingire ggwanga lya Rwanda naye muna Uganda gyogenda okufuna nga tugenda okwambalagana ne Museveni yako nkugambye bakalinze etteeka eyo kaliteekeko omukono then gwe bakuwe protection twambalagane naye nga tulina UN protection kyonna kyatukola UN Security Council yekuba embwa ekyo nabagamba kyonna kyagenda okutukola senga asayininga etteeka eryo UN Security Council yekuba kasatu activating human rights wekalakasa kusituka
bamulage fire kuwole de bamuwoninze ne bamugamba tochigeza bana abantu bali serious nkugambye awo waliwo America waliwo Bungereza waliwo France kakati waliwo ne Germany gwali mukwesimbako just watch the space otegere kintu ekyo then Russia wejawo ne China ne bagenda tunozi kwabo baze kubeera nga ba observer batuna bagamba ekigendo kubya Museveni kirimu eggumba dala mukakasa abantu bali ku side eri aba Democrats ntiye okay mukube bagenda okola nga Ukraine wekikola lwakuba Ukraine yenu abantu bali ku side ya Zelensky naye police ya Russia ate ekola bulala ya Soviet Union yote liike ebyo muno simanya abantu bali ku side genda wali nkukube wonkuba ngogendayo yo wegamba osoka kujikuba nga Afghanistan we yakola okusula Soviet Union yagwira Afghanistan balwanagana olutalo ne lulemera mu Afghanistan era Soviet Union okugwa kwayo kwatandikira mu Afghanistan kakati okugwa kwa Russia Ukraine ero kuba Russia wetamukuba agenda muzayo mu Soviet agenda mufukamiza okitegere ekintu ekyo bwesto wekiri kati ne Museveni wano okuva mu Commonwealth ne American Foreign Policy ayinoka kasanti akuba Democrats Russia agenda tunula butunuzi bweti naye senga kibadde eringa wekiri mu West Africa nti abantu babadde abalina babadde bayisa mu jenje kalubano ba communist okitegere ekintu ekyo kati tugenda kulumba Museveni nga tulira protection ya UN then number 2 Germany mwandi jesonyiye olutalo lwaffe America eri emabega ga Kyagulanyi America eri emabega ga People Power Movement America eri emabega go kusula Museveni si Germany temusiriwaza banansi lwaki America mwayingira BRICS ngenaku z'omwezi lumu omwezi gwa January omwaka gwa 2025 yet American Foreign Policy egamba direct intervention into domestic policy kastanga babera bayina third factor ukitegere ekintu ekyo kicha kigeno mukubya ono gwali mukubalaga kati asindika sigino mbana bazungu bagala tukubala Golodi wafe mukulu oyo Golodi si uwo wabana Uganda ate Golodi wafe amazo okubako trillion emu era mu makinge bino ebintu bino ne wendi basiriwo okitegera ne wendi basiriwo nga kubawe nabera Minister of Foreign Affairs nyenda basa semya trillion eno wagagai ne China bagenda kutubulya trillion yafe je bagitadde this gold is worth 13 trillion US dollars 13 gold yona alibusia mukatundu kamu nakugamba Uganda eyo eina gold asobola okujja trillion zinkaga eza dollar mu saturation trillion nkaga ne tuli baavu tukuuta toyi tetulina luguudo lulungi tuli third world ensi ezimu kuzikyasinziza gold deposit si reserve enjawulo eri wakati wa reserve ne gold deposit ye source kyekiyombe reserve ogula buguzi n'oleeta n'ositowalinga fe tulina birombe currency ya fenafu kudiruchi ebyo tulina okwerwanako currency ya tulina okubeera ku currency zimwe zikyasinza okuzitowa mu nsi kuba tulina gold mungi okitegere ekintu ekyo we tubanga tusobola okujja trillion eziwere enkaga mu saturation mu gold mokka nga tukutte ku mafuta n'ebirala okitegera lwaki currency ya fenafu lwaki tuli baavu nabagamba mu myaka 5 Uganda eyo mu Africa ezo South Africa ne Nigeria zinakuba nga tezina kye zitugamba ezo naye tulina abantu abasiru abatuusa abo okitegere ekintu ekyo kati gold oyo yagenda okukubya then number 2 ngenda kuzomwezi 15 mwayingira namu era Bungereza ayita His Excellency Kyagulanyi ku kitebe kyabwe ekitante ne bavaayo ne bagenda e Bungereza mu House of Lords oba House of Commons nga Lord Bellingham yakulembedde okusuula kakati Germany ojagazaaki lwaki togoba Abangereza n'Abamerika lwaki tobagoba kati bali kubina enkwene enkola wakikere gwayikiriza gwakoleggwako kati balaba Germany ye munafu naye gwe mwerijjamu temumumanyi so bana Uganda we are rallying behind Germany fele tuwagira ngako dictator nze nabagamba fo kufugibwa Museveni tudeo mu colonialism ba colonialist batufuge kuba tujja balwanyisa abo nga kyangu nnyo tugenda kwesa ziviera convention zani mu rightful way tujja bagoba naye ono black colonialist ono tetugenda kuyimirira naye paka kulasti kati ajamala abasiri wazambu yetondedde Uganda ne Buganda kudiruki oyo muntu so yetonda oyo okwetonda asoka tuwa ntebe nga tumujjeeko temubikirize bwe temubitambuza na bitambuza obi diversion so abantu babiri bagenda okuba Museveni Bungereza ne America ne yesibye ku Germany oshegere ekintu ekyo France egenda kale France egenda kuyambako nga NATO ejja kuyambako nga NATO ne kakati bwe Museveni wetaaga NATO bazitwalira Libya bali Libya ne sigwe mu just muri biyenje buyenje you are just cockroaches bakwata bukwasi dumu nga bakafuira nga kagweri oshegere ekintu ekyo so twegweke nchaba comrade ne mu lutalo tulubere